Sebo Ssaabasajja Kabaka tusanyuse nnyo okuba nti okomyewo mu ggwanga. Naye mu basinze okusanyuka Katikkiro Mayiga yasinze okusanyuka. Ssaabasajja Kabaka toba kudda. Katikkiro walisanze twamukwatadde entandaalo. Katikkiro Mayiga yasimatuse okugajambula kati nno bingi abantu bibogera lwaki Ssaabasajja Kabaka ayita ku nnyanja ekyamazima okusinziira ku information gyefuna eyesigika Ssaabasajja Kabaka obulwadde bwe bwabadde tebumukkiriza kubanga ayita ku nnyonyi olw'ensonga abasawo baamugamba nti empewo y'omubbanga ejja direct gwe yali alinnye ku nnyonyi empewo y'omubbanga wenjogerako ogimanyi bulungi yanjawulo nnyo neeno eri wansi ku ttaka era ne bamugamba nti olina kuyita ku mazzi bw'oba oli mu kubanga odda ewaka kati nno Namibia akaliro bakateekerawo ddala era ono baamusabye asobola okuba nga afuluma ensi yaabwe mu bwangu ddala nga bw'oyinza okuba nga ogira kati ddene ensonga endala abasawo bagamba nti okusinziira ku birwadde bye ne mu bbanga eyo ennyonyi ng'ezungazunga mu bbanga okusinziira ku bulwadde bwe kyabadde kizibu okuba nga oba oliawo bamuyisamu kati Katikkiro Mayiga nga omukulu gw'entandise naye Kabaaya nfanfe wobobwen oyo y'omu ku bantu abadde beewera okuba nga bagajambula ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga information maasawo agenda kuba nga abyeyogera era ono amuwaabidde oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okomawo mu ggwanga Uganda. Nja kusabira awo nnyini vidiyo gimpereka ekigalo abantu abasinga babadde bawakana okusinziira ku vidiyo eyo ate oba oliawo naddala eza Ssaabasajja Kabaka ekituufu Ssaabasajja Kabaka mu nju mwali wabula nga okusinziira ku ensonda ezeesigika kyabadde kizibu era okubanga bamuyisa ku Entebbe Airport olw'ensonga oluvannyuma lw'amawulire okuvaayo nti essaawa yonna akomezebwawo kubanja ku makya n'olweggulo omukulu oyo ng'atudda mu birala n'ekirala Ssaabasajja Kabaka mpaabira omwami oyo mulimba nnyo yakyasinze okuba omulimba yatugamba oli Germany enkeera n'atugamba oli Namibia tayimu y'emu n'atugamba yayogedde naawe omusajja y'omu ayogera ebintu nga byonna tetubitegeera naye nga ffe tumubanja ekintu kimu omwana wa Muteesa ali luddawa Ssaabasajja Kabaka nkyawaabira omusajja oyo kubanga bingi byakoze nga toliiwo atuvvodde n'atuvuma naffe ne tukola ki Ssaabasajja Kabaka nga toliiwo. Kigambibwa ebyokwerinda bye byali mu katu olw'ensonga Entebbe Airport awo ng'ovaayo kyangu nnyo oba oliawo abatamanya ngamba okwagala okusalako Kabaka wa Buganda era ebyokwerinda bye zazimu nazo ku nsonga olw'ensonga kyabadde kizibu okuba nga bikakasibwa naddala okusinziira nti aludde ebbanga nga tali wano so yabadde alina okugwawo bugwi ate ayite ne gye batamusuubira so ezo ze zimu ku nsonga lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yayise ku mazzi naye nga nkubulidde n'ekirala Kabaka ayagala nnyo ebyobulambuzi ayagala nnyo obutonde era gwazamugoberera ayogera nnyo ku kusimba emiti ayogera nnyo ku kusimba emmwanyi ayogera nnyo ku butasaanyawo butonde nga bw'oyinza okuba nga kitegeeza muntu nnyo wakwagala butonde bwansi era nayo eba nsonga ndala nnyo naye nga ekisinga obukulu bwabadde bulwadde kati nno Kabaaya ayongera okuba nga amulopera emisango. Alien Skin sente z'abasiru abo ze baddize olinyodde Uganda. Waliwo olukwo olukuteeka mu kkomera mu Dubai ng'ate kigenda kubeera kizibu okukujjayo ebintu by'Abawarabu mwenna mubimanyi. Olukwe lw'okusibira Alien Skin mu Dubai luno baluguddemu kati nno olukwe luno luteekebwa okuba nti ajja kukola ensobi eja asobola okuba nga oba oliawo akwatibwa. Jjukira nakugambye mu vidiyo evuddeko ono ayina abalabe enkuyanja wali mu kibuga ky'e Dubai ate kosa ne mu ggwanga ya UAE kati nalina mu Abu Dhabi era nga ono abambi musajja wattu wetwogerera bo abakulu baagala kubanga bakamuteekamu akakodyo asobola okuba nga alemererwa asobola okuba nga agira bwino bwati bwagamba wabula nga Sheikh Ashraf nga sinnabakuba nga nkuwa atimu Alien Skin musembere omukulu Sheikh Ashraf ye agamba nti asobola okusomereddwa ate obulamu ne bukyukira ddala bungi omukulu wemukubireko ojja kumanya ebisinga buli ndwadde yonna ate ng'akozesa kitabo nkukiddamu akozesa kitabo si musamize. Jero Airport Pickup bakugamba balina pickup esinga okuba yakabi wano mu ggwanga Uganda aba Jero Airport Pickup bakubireko ku bbeeyi ensaamusaamu kati kasoke nku ebyakabaka ngenda kwongera Alien Skin bukataligirya musajja wattu obulamu bwe bwandibanga buli mu matiga. Abanamibia batuvumye ne bagamba we are one of the most disorganized country. Anani eno naffe aboogera ku Kabaka we batuvuma tudde mu ggwanga lyaffe naffe eno tuwolereza ne Namibia nabo bwe basabula baba
nze nno nga ndabye ng'omutanda akomyewo ngenda mu lubiri mugere bala bataliwo ne bamuyuyayuya gusinze omulenzi omukadde gusinze omwana buli kimu kidobonkana yensonga lwaki wojjidde ne gavumenti ya Namibia okugamba nti oddeeka tubadde mu lutalo wano Ssaabasajja Kabaka n'omusajja oyo era tusaba ekintu kimu omusajja oyo Katikkiro Abaganda bamukyawa sina Baganda bokka n'abantu abalala bamukyawa Kabila endala kubanga Kabaka Ssaabasajja Kabaka oli waffenna naye omusajja oyo akyayisizza Buganda Ssaabasajja Kabaka tulina bingi ebyokuloopera katulinde owummulemu naye gunde Ssaabasajja Kabaka omwana wa Muteesa yamani Uganda muliwa mugambe tutuno bannanga Abanamibia kye batukoze tebaliddamu kusala Uganda nze mbagambi bannange sinza atagala ngudde ku posti nga bagamba we are one of the most disorganized country corruption country disorganized mbusimanyanga tubadde tubateeka ku bunkenke we are disorganizing their country Namibia muyinachi muli baavu bitya kaakati nnofe Uganda nno kale Uganda tuyimiridde bulungi naye Namibia mulinga Zambia n'ebyo ebisente byammwe bikwacha nsanze batuvuma bitya maama olwokubanga mbu they were putting them on pressure mbu baagala kabaka waabwe era bannanga Abana-Uganda it's a very disorganized country mbu we are disorganized naddala singa bakuba bakuimplementinze kikeesi ky'okugezaako okutta omuntu oba okulwana mukimanyi bulungi nti abavubuka bano abasinga Dubai tebalina mpapula banno nonsense tebalina kyakufiirwa soka n'obulamu bwabwe babukyawa bagende Dubai ne balemererwa okukozesa emikono gyabwe ne badda mu kwenda ne badda mu kusiriwala ne badda mu by'okukola eby'ekisiru mu nsi gye bagenda okukolamu abavubuka bano bagenda kuteeka mu kattu era bagenda kukukozesa ensobi mbadde nsaba sente tezigula bulamu alien skin ve Dubai sente tezigula bulamu bino ebigambo mbigambye misana sagala tetutandike wano nti firi alien skin nga already nkulabudde ebivulu by'osigazaayo sente ojja kuzikola ewalala emitego gye bakuteze girimu omunene wa Nuupu era nga bakwagala mu kkomera Dubai togezaako okufunya engalo ku mwana we Dubai yenna wadde ng'osobola ne bw'oba omulabye nga musujjasujja n'akupanchi nga nakukola ki mbadde nsaba ositeyinge ambo ogenda mu kkomera kozi bano abantu bagezaako ku discampaininga ekivulu kyo babakwate ekivulu kye mwabaddemu baleeseewoko ne poliisi ebakwate ekukwate ng'operforminga nga toyina permit ekyo n'okiyitako ekyokubiri baagala kutega muntu obenga amukuba omukube yefuula afudde oba afe abalala bamukube gwe bakuteeke mu kkomera ku mmada nkugambye nkulabudde aliyeni nkwagala oli mukwano gwange nkulabudde sente tezigula bulamu ebivulu by'e Dubai byenenye tebakwagala abakwagala kituufu gye bali e Dubai naye emisege n'abantu abaana abo baagala kumuteeka mu kattu bagenda kutega omuntu bo bennyini bamwekubire poliisi ekusange ku ssimu ekyo nkikubuulidde misana mbu illiterate mwe mumanyi Olungereza oluli eno meanwhile